Yarugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madilla Care. Agava mu kooti nange Eka Ronald. Nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu. Agafa mu Parliamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Nziramu okwaniriza nate ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa Ssebaseka ate omwaka 2016 ag'okawungeezi k'olwaleero tugatandise ne gavumenti yaffe eyagala abantu beeyambisa amasanyalaze amangungu olwo lwe banaasobola okweyimirizaawo. Minisita omulonde avunaanyizibwa ku masanyalaze n'obugagga obukusike Engineer Irene Mulon agamba nti abantu ababeera mu byalo basobola okweyambisa amasanyalaze ga biogas wamu n'ago agava mu maanyi g'enjuba. Bino abyogedde ng'atongeza ekitebe ky'amasanyalaze ekya East African Center for Renewable Energy and Energy Efficiency ku ssettendekero w'e Makerere nga kyakuyamba amawanga gonna ag'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa. Omusasi waffe abaddeyo ng'ekifo kino kitongozebwa katuwa ebisingawo. Minisitule y'amasanyalaze n'ebyobugagga ebikusike ng'eri wamu ne Australian Corporation Development batongozezza ekitebe ky'amasanyalaze agataggwaawo e Makerere ku ttendekero lya Engineering Design, Art and Technology. Ekitebe kino kyatongozeddwa Minisita w'amasanyalaze n'ebyobugagga ebikusike Irene Muloni wakati mu kwolesa kw'ebyuma ebikozesa amaanyi g'enjuba n'omuli Bas Kayola. Ku kitebe kino okunoonyereza ku masanyalaze agava mu maanyi g'enjuba ssaako n'agava mu nakavundira kwa kugenda mu maaso. Kino kigendereddwamu okuteekawo ebika by'amasanyalaze eby'enjawulo ebitayonoona butonde bwansi. Mu ngeri endala, tekinologiya omulala yinna akozesa amasanyalaze agatali gano agava mu mazzi waakufunirwa obutale ku kitebe kino ekitongozeddwa ng'abo bonna abakola ebintu bino baakuganyulwa wamu n'ettendekero. Okusinziira kwakulira ettendekero lino Henry Alinaitwe asanyukidde enteekateeka eno n'ategeeza nga bwegenda okuyambako mu kunoonyereza ku badde baatandika okw'amasanyalaze. Sente genda kuganyula Uganda n'amawanga ga East Africa mu ngeri kwezi. Tugenda kuba nga tufuna data, tugenda nga tufuna information ekwatagana n'ebya renewable energy. Byonna nga biri wamu. Kubanga oluusi oba oyagala ekintu naye nga tukiraba kubanga tiri data. Nga tujja kuba nga tulina bwino ku bintu ebya renewable energy. Nga tusaasaanya technologies. Teyamyuka Ssaabawandiisi w'omukago omwegattira ensi ez'obuvanjuba bwa Ssemazinga wa Africa Eriyo Jessica ayagala bannansi bamanyisibwe ku masanyalaze gano kikendeeze ku bungi bw'amasanyalaze agava mu mazzi agoonoonebwa. What we'd like to seek from you is to raise awareness among the population to know that we now have this center established and to pick interest in knowing what the center is going to provide to them as individuals or groups. Kitegeerekeseeko nti ekifo kino kyatandikibwawo mu 2010 mu mawanga agali mu bugwanjuba bwa Ssemazinga wa Africa nga Senegal, Ghana n'endala nga mu Uganda kiteereddwawo oluvannyuma lw'okulaba obulungi bw'ekikoze mu mawanga gye kyasookera. Eggulire lino likusakiddwa Eka Ronald ku Kingdom TV amalindirire.